sikyali kusaaga, sikyagala nseko, sikyagala kumwenyereketa. Tuli mu struggle. Banne tujja kuseka nga tuwangudde, tujja kusaaga nga tuwangudde, tujja kumwenya nga tuwangudde, tujja kwana nga tuwangudde. Sikyagala kwana. Nyagonna okujjako musiru mugwagwa azaakola ebitasaana. Olala yabikako ku maama w'omuto ng'anyonya amabugo ga paalamenti ng'ate nnyina si yafudde. Yali ayagala amabugo ga paalamenti n'abikako maama we. N'abikako maama w'omuto nti afudde. Era paalamenti nemuwa amabugo. Ate maama wa muzaalida bwe yafa ate n'asirika. Munyago yasalako enkoko ti gavumenti emuwambye. N'asula emmotoka neyeekubira ebirango nti gavumenti empambye, n'asala enkoko. Bagenda okukebera omusaayi poliisi ng'omusaayi gwa nkoko. Lutamaguzi abadde munnange nnyo, tubadde babimeeza. Era ye ttiimu gye twaweereza. Mwalinga babimeeza ne Lutamaguzi. Ne Lutamaguzi nga tutambula leediyo ku leediyo. Lutamaguzi mwogezi mulungi, Lutamaguzi buli kimu akisobola, ate ajja tuleetera ne bakansalazi n'abalala. Twagala Luweero eyo yonna tugikwateko bwe tuti. Era Lutamaguzi omulimu omukulu gw'enkutuma gwa bakansalazi n'abaka ba paalamenti balala na wolide balala tulabe nga tubafuna mu bungi. Agange nze Geoffrey Mayanja kwendinyo kw'emboozi mu UG ndi wano ne Isima Lubega Ekibibi gwendi naye tuze tuwayimuka ku mboozi omusajja eyalumba General Salim Sale ng'ali kumpewo ku CBS okwo. Aba CBS ne bakuba disclaimer, bagita disclaimer ti ebigambo by'owulidde si bya radio eno yadde omukubiriza wa program yadde abagikulira bakakuba emirundi emeka? Bakakuba okumala eddakiika 3. Kumala eddakiika 30 nga bakadingana era ne kafundikira. General Salim Sale ng'ali kumpewo obutereevu. Awo yali mu studio ng'afulumye yekyanga yafuluma neyekyanga n'afuluma studio. Nsanyuse kulaba mugamba mutya gye tuli bitambula bitya bwe bityo ozimmwe naffe mwe tuli mpola tukwasaganya nga katambudde nga bakanziriza nnyo nejjeno kamutuuseeko kamutuuseeko kasoose ne katuuka ko minisita Kyofa Togabye. Omanyi muntu nnyo wa jjeno Kyofa Togabye. Azze no nakubaka bwa paalamenti agenze azeeyo Luweero. Minisita Kyofa Togabye. Kati bwe kamutuuseeko oba yakatuusiza owa jjeno nagenza okwaba nga n'abanka enkambi ya jjeno bakazizza eno. Kale olunaku olwaleero tukomyewo tuwayemuko ku mboozi endala kweba ebitambula ebigenda mu maaso. Amawulire genninawo simanyi bwe wagategeddeko aga omukulu ow'eruweero okuba nti amaze nti yeesoza ekibiina kya NUP Lutamaguzi Semakula wagawuliddeko? Nze mbadde nkimanyi buli lwolabanga nga enkoko enseera teva mu mpanga oba omanyi kiba kiddirira. Enkoko enseera nga teva mu mpanga omanya kuba kubiika magi? Kuba kubiika magi era beyagala agifunyisa amagi ago. Kati Lutamaguzi abadde enkoko nseera nga teva mu mpanga. Empanga kyekibiina kya NUP. Kati kagenda abiikira eddera y'amagi ge ayalule. Lutamaguzi tukwaniriza. Lutamaguzi abadde munnange nnyo, tubadde babimeeza. Era ye ttiimu gye twaweereza. Mwalinga babimeeza ne Lutamaguzi? Ne Lutamaguzi nga tutambula leediyo ku leediyo ku kimeeza. Ye yali takuba ssimu. Tubadde ne gurupu 2. Wabaddewo abakubi b'amasimu n'ab'ebimeeza bitoko shows. Ne kati Lutamaguzi tubadde mu bimeeza yabadde wa bimeeza. Bwe tuva ku Simba wakati Simba ne tugenda ku Mambo Bado CBS. Bwe tuva ku Mambo Bado ne tugenda ku Sabasaba akaboozi 87 katonyeze guunyi. Bwe tuveeyo ne tugenda wabadde leediyo ebadde mbagita mama
mama famma mama famma eri Kisaasi leediyo zibadde nnyingi ezibadde zirina ebimeeza tubaddeyo tweneyo ne Star Star FM nayo yayinangako ekimeeza leediyo zibadde nnyingi. Lutamaguzi ono okwegatta ku NUP kibadde kitagisa obudde buno olowooza eyo gyabadde ali because tumumanyi nga munna-DP naye olaba nti byabadde ayogera n'enkola ze zonna ng'olaba nti oba oli awo za nteekateeka eza NUP nti oba oli awo zabadde agezako okukulembeza olowooza omulimu wali tanza gukola bulungi nga era asigadde mu gyabadde ali kibadde kimwetagisa okusala ate agire ddala kibadde kimwetagisa nnyo kati DP yafuuka bakimpe ekyekubiri Mawu kyayagala kyagikola Mbidde kyayagala kyagikola Siranda kyayagala kyagikola kati DP yafuuka y'abantu basatu ya Mbidde ya Mawu ya Siranda ate bagiguza Mwami Museveni kakiriwo nga kiguumaaza kati Lutamaguzi yalwawo n'okulwawo yalwawo okujja mu NUP yalwawo nnyo nnyo kati yalwawo nnyo era twamwaniriza oyagidde kyekyo ekiseera kyennyini okwegatta ku NUP olowooza kikyayinza okugatta ku NUP oba gyegasseko butereevu bingi nnyo Lutamaguzi mwogezi mulungi Lutamaguzi buli kimu akisobola ate ajja tuleetera ne bakansalazi n'abalala twagala luweera eyo yonna tugikwateko bwe tuti era Lutamaguzi omulimu omukulu gwenkutuma gwa bakansalazi n'abaka ba palamenti balala wolidde balala tulabe nga tubafuna mu bungi waliwo yambuzizza ekibuuzo ku ssimu kuno yaŋŋambye nti Geoffrey Mayanja mbadde nsaba otubuulize Mwami Lubega nti omukulu gwe bayita yaŋŋambya ni maama nti omukulu gwe bayita Munyagwa ali mu kibiina ki kubanga tumanyi nga owa FDC mu bufunze yali amanyiddwa nga owa FDC naye ennaku zino tebamanyi nti oba agwa Katonga oba akyali mu FDC oba bwenaalemu kugamba tebamanyi kibiina kyaka kati ennaku zino Munyagwa nga gwagobera ebyobufuzi ali mu kibiina ki Munyagwa ekizibu ki oba omutwe gwamusukkako obunene engeri gy'alina omunene omutwe ogwo gugenda ne gumuluma nnyo ne gumutabula kuba Munyagwa yali mu SDP SDP yali yaani Mabike Mabike yagikolawo Munyagwa yagirimu Munyagwa ne gundi so kati yeetutte Nansana Lubowa Henule ne Lubowa Henule alina ekizibu alinganga Nambi Farida buli yeesimbawo yasemba era ne Nansana mulinda agenda kusemba yeetutte ku bubaka bwa palamenti yajja okusemba nkyogeredde wano abantu muzzanga akatambi kano Lubowa Henule alinganga Nambi Farida buli weyeesimbawo yasemba n'Abedi Bwanika abo Katonda bwe yali agaba ebisirani by'obufuzi byatuukira ku Farida Nambi Lubowa Henule Abedi Bwanika naye Abedi Bwanika omubaka wa palamenti yawangula anti NUP yamutaasa n'Abedi Bwanika yeesimbye mu nsi nga buli weesimba yasemba NUP yemuggyeko ekikoligo NUP yemuggyeko ekigoligo niye abadde asemba nga buli weesimbawo yasemba kati ne gundi Lubowa Henule era Nansana yeesimbyewo nalabye ebifaananyi bye naye agenda okusemba kati ekibiina ekyo baakikola Lubowa Henule Mabike ne mmeeya w'e Lugazi mwerabidde linnya lyali teyali Muganda naye nga mmeeya w'e Lugazi Obozeya linnya lyali bwe lityo bwe bakola ekibiina ekyo Munyagwa n'akyegattako Munyagwa bw'ajja bw'ayingira ebyobufuzi n'atandikirawo katemba we n'ebyekisiru yasooka kwewamba nti gavumenti emuwambye n'asala enkoko ku mutto
Munyagwa yasalako enkoko ti gavumenti emuwambye n'asula emmotoka neyekubira ebirango nti gavumenti empambye n'asala enkoko bagenda okukebera omusaayi poliisi ng'omusaayi gwa nkoko najja ku bwa mmeeya Kawempe bw'ajja ku bwa mmeeya Kawempe Katonda n'amuyamba FDC n'ekwatayo ne bayamaanyi n'emuwa kaadi n'ajjawa najja e Kawempe n'akola emivuyo gye kati Munyagwa oba mutwe gumuzitowera engeri gy'alina omunene kati obusungu bwonna atadde ssente empitirivu mu midiya alumba Nuupu. Munyagwa Nuupu yakola ki? Yo gyagaza ki? Nuupu yenna ekutereeza omutwe gukendeere oyagala ekutwaleko musajja bakendeeza omutwe oyagala ekole kutya ate Munyagwa muleke tumanyiira Munyagwa okimanyi nti tebamuzaala muno weeyibanda Munyagwa weeyibanda Munyagwa Mukiga si muganda wa wano taata we mumanyi okyamira Yibanda mu tawuni y'Yibanda n'ogenda munda oluguudo olwo lwa ttaka lugwa ne ku nnyanja Munyagwa abadde muvubi Munyagwa Mubaraka yali muvubi taata we mumanyi okyamira Yibanda musajja musiraamu mukakamu amanya ga taata we ng'erabidde saabadde na mulwadde nnyo taata we ne kati Munyagwa amaanyi gonna gatwala Yibanda ewammwe nalaba si walungi ekirungi omumanyi nti ewammwe natuukayo kuba Munyagwa ayita mukyabayiza akakojja kati Munyagwa yatugulirako ku amafuta mu mmotoka ya mutyaba ng'atutuma owa taata we Munyagwa ayita mukyabayiza akakojja ulidde baluganda ne mukyabayiza aka kati ewaka mmanyiiyo Munyagwa nno okuggyako musiru mugwagwa akola ebitasaana olala yabikako ku maama we omuto ng'anyoonya amabugo ga palamenti ng'ate nnyina si yafudde yali ayagala amabugo ga palamenti n'abikako maama we omuto nti afudde era palamenti nemuwa amabugo ate maama wa muzaalira ddala bwe yafa ate n'asirika kati omuntu bwati kiwagaza ati naye nga byogera bino bituufu byenjogera famire ya Munyagwa ngibaddemu Munyagwa yabika maama we omuto ng'afudde palamenti nemuwa amabugo ate maama wa muzaalira ddala bwe yafa ate n'asirika nga bajja kumubuuza owaayo yazuukira yazemu n'afa maama we bamuzika na mitiyana maama we badde bamuyita Nababi abadde n'ebizimbe ku Nataliya era Munyagwa yabitunze ne banne n'abalyaza amaanya abooluganda era bali Kabwanango ne Munyagwa ne mwanyi n'omu yadduse yagenze ku Bwakadaama bamuyita Madiina ulidde Munyagwa va ku Nuupu ebizibu olina bingi ebya famire bikutudde mu kifuba bakazi be bonna bamuddukako olina ebyettaka alina ettaka eggombe eyo yakola fojale alina ettaka emunyonyo wano lyamusibya nako yagaba ebyapa ebitaliiyo bamusibako emunyonyi awo nga omwana wa Sudiri we yafunidde accident yatundawo ettaka pitirivu nerimusibye nako kati Munyagwa fe tukumanyi obufere bwo fe twali tujja bbaani katwabasirikira dde obwedda Munyagwa amaanyi gonna nga tonagateeka mu Nuupu sookoga Munyagwa abadde kakiko kosase akapalamenti ne baganda be bonna bayivu talina gwawadde mulimu Mutyaba tamuwadde mulimu Madiina tamuwadde mulimu Mutyaba Isaac amulinako oluganda nkugambye amulinako oluganda Azizi Katerega abadde wa KCC egunji Madiina mwanyoka akoddako alina n'eddiguli tomuwadde ne mulimu olaba abantu b'okumunaku abakozezza tona gwewadde mulimu olaba obadde mu kakiiko aka palamenti akakulira ebitongole byonna ebya gavumenti ebigaba emirimu tolina gwewadde mulimu oba mu kakiiko si yabadde avunaanyizibwa abadde kakiiko akakulira
ng'ebitongole byonna bituukira eyo ng'abadde wadde emboga nti KCCA nsindiseeyo abakozi 10 mu Water nsindiseeyo abakozi 10 UEB nsindiseeyo abakozi 10 muki yabadde akulira akakiiko ako mu paalamenti ne baganda be ge bakaba ge bayonka ne mwannyina amuddako yagenze ku Bwakadaama ng'alina n'edduguli 2 Azizi Kateregga yeepangira omulimu KCCA musajja ato ne bimulema kati azunga buzunzi mukyaba ali mu bibye asobola mukyere Tanzania family ye natali olaba tafa ku kitaawe taatawe tamufaako ng'onoofa ku bantu sooka ofe ku taatawo bakazi abadde n'abakazi bana yasigaza ogu bonna badduse bagenze bweru Munyagwa va ku Nuupu amaanyi gatereze mu famire ye eri bubi nnyo n'ebicupuli bye byokuba n'ettaka lyokuba ne Nuupu gyesonyiwe Nuupu si yagezza omutwe Nuupu si yakusuula Nuupu si yagaana obeere kakiiko ak'ebbeeyi ogaane kulabirira baganda bo Nuupu si yagaana okulabirira taatawo Nuupu si yagamba nti maama w'omuto gundi step mom afe omubike nti ye maama wakuzaalira ddala ate akuzaalira ddala n'otomubika ng'oli mukambwe nnyo leero obusungu obujjawa saagala abantu bamanyira bazanyira mu change mu revolution fe abantu badde tubasiriikiridde tubamanyi Munyagwa nsanze mu byabufuzi azze mulaba Kasibante ne juzi navo ne muga Kasibante tubadde tukimanyi nti oli mulundi Kasibante oli mulundi nakola interview ne Sewanda Mwami Sewanda nangamba nti ye bulijjo yali amanyi nti Kasibante musajja muganda era balina n'emikolo gye bakoleyo bobe mu kika bakobye bamukwasa nti musajja muganda era naye onyonega nti omusajja nti ng'olina bwino Kasibante omusajja Mungu amusaasire yafa bamuyita Sekaayi yali mugagga nnyo ali Kyerima Mayunge mugagga nnyo yalina ettaka lyonna nga yaliwo yawako taata wa Kasibante n'amuwako kapaati Kasibante ne bamutuuma n'amannya ago ag'embogo bakasibante ye baba baki simanyi beddira nte beddira nte siri sure ne Senkaayi abawambogo Kasibante Bambogo kati Kasibante Bambogo naffe twamwinawo musajja ewaffe kubanga Kasibante jjajja wa mukyala wange kati Kasibante mukyala wange Wambogo kati Kasibante amanya twagaba tuumanga butuumi naye waffe twamwinawo yajjanga mupakasi nga ye Byayimana Swaibu ne tumutuuma Bukenya Swaibu naye yafa naye yaleka abaana be yajjanga ye Byayimana Swaibu ne tumutuuma Bukenya Swaibu naye kati abaana ba Byayimana Swaibu ayinza okuga nti ndi muganda nnyo era bw'aba yeepanka nga nze ntunula bbali kuba taatawe abaana gye bali bulungi taatawe yali mupakasi ng'atulimira ate taata wange yali mutongole wa Kabaka nga mutongole ng'alima ewaffe twalina wapakasi 5 naye kye twakola ekyebbeeyi twabasiramula ne tubatuma n'amannya g'engabi naye kati bw'obasanga e Bulugu n'obasanga e Kabasanda e Kalamba nga nabo bagamba nti baganda Kasibante Sekaayi yamuyamba n'amuwa ku gundi ndowooza bw'amuyamba n'amutuuma n'erinnya naye Kasibante tabangako muganda Kasibante Kayibanda Seggona Muvawala naye Seggona naye mwali Seggona kali amaku tabangako muganda abantu bagadde Buganda tabangako muganda ne Kayibanda juzi yavaayo n'abagamba nze kyeyamanyi w'Abalundi mu Uganda yakyogera lwaki ne Kayibanda obadde omanyi nti Mulundi
atonza kukitegeera neffe tubadde tukimanyi ffe tubadde tukimanyi nga twasirikira byama byaffe Kayibanda gurupu eyo mbadde ngimanyi ekyalo Mayungwe Kyerima wali abalundi bayitirivu maama we kali kaalo k'abalundi Mayungwe Kyerima bakefunza maama kaalo k'abalundi so webazaala ne Stella Kayaga omuyimbi yalagawa gyali Stella Kayaga yampako n'oluyimba lw'emabegako kaawo wiikisi endowooza ziringa 3 emabega Stella Kayaga nyoonyako pozi yayimba kayimba kyakamutunda ennyo yayimba akayimbawo nga buulirira abaana abaami bwimba bwe bobubuulirira abaana bagenda kufumbirwa okukwata obulungi abaami si yayimba akazinga yayimba n'akazinga akazinga very good akaalo Mayungwe Kyerima kajjudde abalundi n'abanalwanda bayitirivu maama we era bw'oba onyoonya abalundi e Butambala n'abanalwanda ogenda Mayungwe na Kyerima era osookera Kasibante Moses ne bw'omutunuulira obutunuulizi bw'oti olaba omulundi awedde emirimu kati Kasibante yali agamba Nuupu ekoze bubi nnyo okuleeta Lubongoya kibuga kya Ssaabasajja Kasibante Kampala tekwatako ne Uganda tekwatako muleke kutujooga nnyo bwe mutyo Bujumbura yekwatako naawe genda weesimbe Bujumbura oba agiyisibwa kula okuba nti yazaalibwa muno teyazaalibwa eno gyakulidde ne bw'aba gyakulidde badde ewaabwe naye agende anti yagamba Lubongoya agende Bunyoro gyaba yeesimba ne Kasibante genda e Bujumbura olala Kasibante yajooga bannalubaga n'akubya ebipande Lubaga not for sale yagamba Lubaga not for sale nga Kawali ajja Lubaga not for sale yali ya nnyoko Lubaga Kasibante not for sale yali ya nnyoko oba agisuubula bulungi kati ne kaakati kizzeeko ate Kawali ajja waali talina gy'alaga Haji Kawali Abubeka talina gy'alaga gavana waali talina gy'alaga tumukomezzawo mu Lubaga North talina gy'alaga tumukubako nfuufu yes kyebayita pano beating very good kwe kugolola n'okufuuyi kwe kugolola spraying kati tuli ku pano beating and spraying tugenze mba makanika pano beating and spraying kati tugenze mba makanika kati Kawalia tumukola pano beating and spraying era tugenda muzza nga yenna Kayanga Kawalia Kabebi Kawalia tuzza Bebi Kawalia Abubeka tuzza Kayanga Kawalia Abubeka Nesebo Kasibante yajuza Lubaga yonna n'agiwandiikako Lubaga not for sale abasajja abo bagioga mugioga Munyagwa afa kinene UP ne Robert Kyagulanyi Center mu president sikimanya kukimanya tobeerangako wa Nuupu tojagalangako sente zogenda ozungwako ku zirediyo ku YouTube zitwale eyibanda oluguudo lwammwe okuva eyibanda luwattaka sooka oluyimbirire balukole kolansi nze bwe naluyimbirire olw'e Butambala tebampa kolansi oluguudo lwabwe lulungi nnyo lwamalamu ne lwagalamu kolansi Munyagwa ebyokukola bingi sooka oyimbire oluguudo lwammwe okuva eyibanda wulidde paka eri ku nnyanja lwagala kolansi ate tokoma ku ekyo ku kolansi neewammwe ku nnyanja yammwe eyakkuza ennyanja yammwe embi eyagala kola wulidde sooka otereze n'erinnya lyo lyafa nnyo wafuuka mufere wa ttaka wulidde Munyagwa ali ku wanted yaguza abantu ettaka ne libuuka ebyo byonna tubadde tubisirikira Munyagwa amaanyi gonna nga tonagateeka ku Nuupu
sooka ogateeke ku famire yo ogitereezeeko. Nze kyova olaba Ssenenya Museveni nti ebintu byonna bigenze embalala, nange nenfuuka pulezidenti bisooka kibibi. Osooka kibibi maama we notereza kibibi n'ashana naati. Maama we kibibi nyinza okuzimbamu fulaati nga ziva kuno ne kuli. Oyo mu ne bagamba wano waanya nti bwe bazaala Isima Lubega pulezidenti wa Uganda. Ssenenya Mwami Museveni kutwala bintu mbalala. Ssenenya Mwami Museveni kutwala kyuma kya kooka mbalala, wadde soda waayo yasinga okuwooma. Wabula nze munenyaako kimu nti wakino waawano tawooma nga wembalala. Lwaki soda wembalala tawooma nga waawano mu Kampala? Kyokka kye munenyaako. Nenze sikwatibwa bujja nti ekyuma akitwala mbalala, ne lwaki soda waawano tawooma nga wembalala. Nga bakuwadde soda wembalala onywa ne kuleeti 10 niyo waawano gende Nammanve kakokakola tokamala namu. Okiwulidde ssebo? Tokamala namu. Nalaba Munyagwawo ng'agamba nti ye yali mukwano nnyo gwa Sseggirinya. Abali ba mukwano nnyo, ekyemisana bakirya bonna ng'ebintu ebisinga byonna. Naye yagamba nti mu byama Sseggirinya bye yali ayogedde tamugambangako nti nno Mwami Mpuga yabasibya. Munyagwayo nga yakyogera ng'agamba nti Sseggirinya tukakufa ne bwe yava mu kkomera teyamugambako luno olunaku n'olumu nti Mpuuga yabatika mu kkomera n'okutuuka mu mbeera yonna gye yatuukako. Ng'agamba nti byonna byonna byogerwa Allan Ssewanyana ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu bya bulimba. Kati Munyagwa ne kino kankyogera eri abantu. Munyagwa baamusindika kubega Sseggirinya. Yali sipaayi. Munyagwa baamusindika kubega Sseggirinya. Yali sipaayi. Bane nkyali mu interview mu Nindeko. Tuliko emboozi mu UG gwatulaba yonna gy'osinzira okutulaba bwebale kutulaba tukyagenda maaso n'emboozi mu UG. Munyagwa baamusindika kubega Sseggirinya n'omulimu yagukola. Munyagwa baali ba mukwano kituufu naye yali azze kubega Sseggirinya. Sseggirinya Mungu amusaasire. Ne Sseggirinya baamubega ne Ssekubega yenna. Munyagwa yali azze kubega Sseggirinya. Ssewanyana yali azze kubega Sseggirinya. Era baagukola omulimu gwabwe. Sseggirinya yalemera ku mazima. Sseggirinya baali balina kye bamutumye akyogere nga kisaanyaawo Nuupu n'okukwata Kyagulanyi bamukwate. Sseggirinya n'agaana. Kati Munyagwa ebyo byogera bya kisiru bibulire batakumanyi. Bakusindika nga mbega nga sipaayi. Kati Munyagwa essaawa zino okolera ani? Kati obadde weefudisi Katonga nga toliiyo. Munyagwa talina mulimu gwakola. Talina mulimu gwakola okuggyako ogw'okubega. Mbega kati wa gavumenti awedde emirimu. Era Munyagwa w'omussa toyogera bingi. Ne sente zonna zatambuza ali ku accountability. Ate Munyagwa nkyalina bingi kubanga okimanyi famire yo ngimanyi nnyo. Ebirala nkyasirise nja bireeta gye bujja. Munyagwa mmanyi, famire ye mmanyi, endi mu 5 ngimanyi nnyo. Ate olala yagenda n'avuma mwannyina Madiina nti yambuulira ebigambo. Madiina mukazi watumuleke mu nnaku ye talina kyambuulira, ne mukyaba talina kyambuulira. Ebbanga omanyi gye nawangala mu famire yammwe nene nze nali nfuuse family friend. Katonda wassemu n'omukazi. Katonda mbawassemu n'omukazi. Era nabafunamukko omuwala lwakuba sijja mwogera. Famire yammwe nginamu n'omuwala ngimanyi nnyo. Ogirinamu n'omuwala? Nginamu n'omuwala. Ate sijja mwogako ojja genda omukunye. Negwe bw'otova ku Nuupu nkuleetera ebirala. Nyoonya kaluluko ne weesonyiwe Nuupu. Genda ku TV zo teryaggaanyi n'ekigambo mu kamwa Kyagulanyi
gyekigambo mu kamwa Nuupu ffe tetwazze kuzannya tuli ku bya ddala nze olaba sinnaba kwesogga Nuupu nga gundi bwe yagyesoze naye saagala akwata ku Nuupu saagala azanyisa Nuupu saagala amanyira Nuupu gw'olaba nze atanaba kugyesogga nina obulumi bwayo njagala okukamala naye abaana abafiiridde abaana b'abantu bafiiridde mu Nuupu abaana b'abantu babasiba mu Nuupu nga mumuje ozimbye ogutwe gwo oguleeta oba toyiseewo nnyo bino si byakusala nkoko kugisalira mu mmotoka nti bakuwambye bino si byakusala nkoko bino si byakubika step maama ng'onyoonya amabugo ng'ate maama wakuzalira ddala waali kati bwe yafa nga tewamubika Mungu amusaasire hajati nababi nga tewamubika bino si byakiyaayi munyago tetwaga tumanyiira twakusirikira dde obwedda munyago ova mu sitwago yaffe munyago ova mu sitwago yaffe anaazanyira mu kkubo ly'omwana w'emagere tujja mukoona anaazanyirwa mu kkubo ly'omwana w'emagere tujja mukoona wallahi billahi tallahi anaazanyira mu kkubo ly'omwana w'emagere tujja mukoona muve muzannyo mutujuze ekimala juzi nawulidde ne mwami Mayiga ng'agenda agamba nti Nuupu yamulumba naye mugamba langirira kati olaba ne mwami Mayiga omusajja gwe tuwa ekitiibwa bwotyo mumwagala tukyaya abantu kati wa Nuupu ani yagamba nti langirira Nuupu nawe notandika okutema ebigambo mwami Mayiga ani yagamba nti langirira Nuupu tumanyi gye bemukolera tusirika busirisi bwe tunaabalumba nga muga tulumbye Buganda mwami Mayiga nsibyewo akakadde kalamba wadde okwata kyakutaano mu bagagga abasinga mu Uganda gwe tugambe nti Bobi Wine yankubira essimu naŋŋamba nangirire Nuupu akwata kyakutaano mu bagagga abasinga mu Uganda mwami Mayiga mugagga nnyo kati takyetaaga alina ssente zigakulwako n'omuzzukulu mugagga nnyo ne mwami Mayiga ne mwami Munyagwa mubeeko we mukoma mwami Mayiga tukuwa ekitiibwa ne naffe tuwa ekitiibwa olina akatambi kowagamba nti Nuupu bwe bagibba akalulu aba Nuupu ne bakuteekako nninga n'otuuka n'okubuuza nze ndi wakakiiko k'ebyokulonda mpaayo omuntu omu oleete n'eddoboozi nja kuva mu Nuupu mwami Mayiga aleete eddoboozi nga Bobi Wine amugamba nti baganye okunnangirira nangirira oba Kisennyonyi ng'amugamba baganye tulangirira tulangirire oba Waiswa ng'amugamba baganye tulangirira tulangirire nja kuva mu Nuupu kasita akatambi kafuluma oba obujulizi bwonna obujulizi nga bufuluma nga mwami Mayiga nga kubanga abakulu mu Nuupu ateekwa kuba Ssennyonyi bw'ova ku pulezidenti ateekwa kuba Ssennyonyi sekretary general mwami Lubongoya waliwo omuwanika yani Katana very good omwogezi w'ekibiina omumyuka w'omwogezi w'ekibiina Waiswa kati twagala ku abo batop leader abataano abasookerwako nga kuliko yakubira essimu nti tulangire waliwo omumyuka we mwami Muwanga Kivumbi kwagamba abantu banne mutuleke tuli mu nnaku yaffe mwami Mayiga tuli mu nnaku buli tukulabaawe twagala nakwesula mu luguudo emmotoka zitulinnye tuli mu nnaku mpitirivu nnyo ne muleke gwolaba otema n'ebigambo omusajja omukulu ow'ekitiibwa n'otema ebigambo ebitaliiyo n'otandika n'okuwaayiriza kati wowaayiriza ku myaka egyo ne bwe wali ng'okyali mwana muto wawaayiriza ng'otya towawaayirizanga ne maama wo gwe nedda abakulu abo batuyambe kwanza akatambi ako kanuma nnyo buli lwenkalaba mwami Mayiga ng'ayogera aba Nuupu okulonda bwe kwaggwa ne banteeka ku nninga nti mbalangirire ndi wakakiiko k'ebyokulonda tuweeyo yakugamba oba yali ategeeza bano aba social media nga singa tebamu oli teyamutuukira butereevu naye bano aba social media
nga pressure eteekebwawo nti bako nekyoyogera bw'obanga gwe Katikkiro wa Buganda nga toyawula abakulembeze ba Nuupu na social media yagamba abakulembeze mu Nuupu bw'obanga gwe Katikkiro wa Buganda nga tosobola kwawula ba social media na Nuupu Buganda eri ku kizibu bw'obanga gwe Katikkiro wa Buganda nga tosobola kwawula abakulembeze ba Nuupu n'abawagizi Uganda eri ku kizibu ye ne baba bawagizi atuweeyo nti hafu London yankubira essimu nti nangire Nuupu waliyo omuwala wa Saudi Arabia wa Nuupu nnyo abanuupu bangi nnyo abawagizi ku social media atuweeyo amanya lwakuba abamu sibamanyi manyika hafu London tuweeyo nti kale penge owekitiibwa Katikkiro tuweeyo penge wa penge muwagizi wa Nuupu 100%. Tuweeyo Mr. Lumbuye Lumbuye nti yakubira essimu nagalangirira Nuupu kati bwe mubanga mukuze naye nga muganye okwewa ebitiibwa Buganda eri mu bukizibu bwebanga naawe omusajja omukulu okyatema ebigambo ffe tumanyi bulungi nnyo mwami Katikkiro oyagala nnyo mwami Museveni ogutali musango amwagala nnyo si musango era ffe tetumuvunaana sitera kulaba ng'amwogerako wano abantu bali basatu abaagala mwami Museveni bwafaako bakaaba amaziga owekitiibwa Katikkiro wa Buganda mwami Mubajje ne Pastor Bujingo abo abasatu ne Pastor Bujingo aliyo maama we nga mwami Museveni yavuddeko bakaaba amaziga bayinza n'okumala omwezi nga tebalya mmere owekitiibwa Katikkiro Mayiga mwami Mubajje ow'abasiraamu ne Pastor Bujingo era nga kaji za movement zawedde t-shirt ne bana nga zawedde ekyaddondo bazoga bambi tusonyiwe wano zituweddeko kati omwagazi wa movement n'ababuuza nzisangewa bayinza okugagendako emmengo mu ofisi ya Katikkiro mu Bulange bwe ziba teziriyo gendako emakere y'ekikoni ono ayalimu okuzimba Pentagoni eyabuza sente za Pentagoni gendako eyo oba si ekyo gendako kodi Kampala ku muzikiti gw'abasiraamu obuze ofisi ya Mubajje era kaadi za movement n'ebbaana nga zakubuze ku kitebe kya movement ekikulu ekyaddondo senga omulonzi wa movement wagye bali wadde batubonyabonyeza nabo balina abalonzi baabwe balina babaagala era nabalabye nga balonda naye senga omuwagizi wa movement atuuka ku kitebe kya movement ekyaddondo n'abuuza Tangodoyi nti mbadde njagala ku t-shirt ne bbaana negunjiza movement nzisangewa bayinza omubambi wano zituweddeko negendako owa mwami Mubajje ajja zikuwa oba gendako mu ofisi ya Katikkiro Emmengo ajja zikuwa oba gendako owa Pastor Bujingo tesobola kubulayo era no mu Uganda nga kaadi za movement zikuweddeko t-shirt zikuweddeko onazisanga wa Mubajje mu ofisi ya Katikkiro Emmengo oba wa Bujingo tina wala wozisanga nesi musango era tetubavunaana era teri agenda bavunaana ne mukole ebyetaagisa ate muleke kuwaayiriza kati owekitiibwa Katikkiro bw'ovaayo n'ogamba nti abanoopo baakukaka baakuteeka ku nninga baakuteeka ku pisito nti olangirire nti be bawangudde ng'ani ayakukaka ng'ani ayakufoosinga ng'ani ayakulemerako tukoye abantu bwe batyo kati tulinayo noono omuyaaye omulwadde wa siriimu bambi oba ddagala lye limuweddeko
Dini Sava wate wamukebera ddi ulidde gwe tomulaba ne bwatunula obutunuzi kati munnanga amaanyi gamalire mu mpeke takyalina na mulimu jobless mukesi sibaagala abeera baswipa babawa emitwalo 25 funa omulimu youtube tekumala Dini Sava funa omulimu atomere n'empeke bulungi yes Bobi Wine si yaziiza Trump tujjako empeke z'abalwadde ne bwaba yakigaana ulidde gavumenti yakiisa mikono mituufu kati amaanyi gonna Dini Sava nyoonya ekyokukola mukesi sibawandiika emirimu baagala baswipa abakeera okuwera enguudo ate otandika saa 12 onyuka saawa 3 n'emitwalo gya 25 buli mwezi genda nja kusemba ninayo mikwano gyange bajja kuwa omulimu funa ekyokukola si gwosoose okukola amawulire ate si gwosembyeyo gwe kennyini toweefaako neweefeeko ate Dini Lubowa yakoze eki naye ajja nawalampa ligundi Bobi Wine si yakumma emirimu Dini Lubowa ne togenda kutuuka Bobi Wine paka ensi lwerigwa wadde omwana we togenda kutuuka Babi bugagga togenda kutuuka Bobi Wine bugagga wadde omwana we kati Sava aka YouTube kakulimba mirampekezo bulungi ensi yonna ndwadde esigwosoose okulwala nze siri mulwadde ng'otidde nnyo bagambye ensi yonna ndwadde era bambi tubasaasira abalwadde ba siriimu bambi obulwadde gye buli tubasaasira kibi nnyo ne munyiikire mugoberere amateeka g'abasawo munyiikire okumira eddagala naye temwesulamu kambaaya yanga kaddiini ate mufuneeko kye mukola ate oba obulwadde bw'obugondera owangala n'emyaka 4 bulungi nnyo owangala n'emyaka 4 emyaka 4 kuva obutegeeredde gwekanya kumira ddagala nakukola nakubulaga nti obulina butabutya kasa tebukusuulamu kambaaya ya naddalu ngeri ya Dini Sava nefuna omulimu kiringanga noono munamawulire munammwe aliwo yenna oyo abasinga obukulu Kwezi Robinson Kwezi nawe funa omulimu YouTube tekumala amaanyi gonna buli boolaba abajolonga Bobi Wine bwokyaza buli ajolonga Bobi Wine bwokyaza kyovula mukutu gwo sobola gujjako ne bwompa akakadde nawe tumanyi byokola wasookera ku Radio Simba ogenze ku Beat ozozungazunga naye gye emyaka gyo gisusseeko kati twagala myaka gyammwe oyo Kwezi asaanawo mwekuze muwandike ne ku bitabo naye yawummula amawulire Kwezi ate yawummula amawulire yawummula mainstream naye yasigaza kubeera ku social media oba owummudde mawulire ago bagayita batya Kwezi naye ntegeerayo enzibu nnyo kati obanga gundi yatuuka n'agamba nawummula damulira Christopher akulira Jati nze banne temulaga famire yange banne muleke kuleeta baana bange mu bintu bino nabiwummula ate wabiwumunya ng'okyabakolera kati Kwezi naye emmere gyalya nzibu nnyo ogamba nkyawa muwulira amawulire ng'osiba ku YouTube amawulire ge gatya ago bagayita batya wano tulimu tukola ki tuli mu mawulire Kwezi yasomerawa ng'aniyo abaana omukaati nga yagoyangayo kawunga mpozi nga yagoyangayo kawunga omanyi abantu oba tulimba n'asaawa ku umukaati agamba nga munnamawulire n'agoya akawunga agamba nga munnamawulire ne Kirina agamba nga bw'ali munnamawulire mwawulenga ebintu ebyo waliwo asaawayo waliyo agoya akawunga waliyo Kirina mpozi Kwezi nga wali Kirina oba wasangawo busayi naye teri munnamawulire nze nagakolako munnamawulire bakiyita ku balansinga bw'oleeta ttiimu eno n'eno gireete ne gwe bw'oleeta ttiimu emu oba tokyalina munnamawulire
kati buli atayagala Bobi Wine omusanga mu kutu kwa kwezi oba osanga bamuyombesa bw'aleetamu abalala kubanga ntera okukyazaawo waliwo omwami awo muwagizi wa muhoozi nga nti Geoffrey nange nkyazaamuko bamuyita Musumba Ndagize John tubeera naye era ne twogera ensonga tukoze musango kuba bw'okyaza oyo nange nondeta wagira Bobi Wine yate no wa DP olete no wa CP ne mukunoonyako Mami Sebamala balete kibayita neva kubina ebya kwezi okuze oli myaka 8 tagiweza kwezi mukulu niwe oganye okwekuza kwezi kulako ogamba wate ebyamawulire ng'ate okyali mu mawulire si be babawoza mu nnyama ndyamu supu enyama sigirya ndyamu supu enkoko sigirya ndyako oluliba lwokka omuzigo sigulya ate ndyamu nywa amata saagala muzigo sigulya naye ate mpomerwa nnyo amata omuzigo guva mu mata omuzigo product y'amata kati twagala abasajja nga bakwezi mukule mwekuzeeko muwandiike ku bitabo mubeere ba consultants bw'oba osaze okukola YouTube kyaza owa Bobi Wine amwagala kyaza ne Bugirwa atamwagala kyaza n'owa PLU bano abapiraawo ng'omusumba gw'ogambye okyazeko ne Sebamala DP okyazeko n'owa CP Kene Lukyamuzi kye bayita amawulire ne bakwezi mujja kunyiyisa abantu okusoma amawulire ulidde nze kwezi nkya n'okuyita munnamawulire nzira nga bambuza kwezi yanyi muyita musajja mukulu anyoonya ekyokulya mutaswala ng'oli yambuuzizza nti kwezi yanyi muyita musajja mukulu anyoonya ekyokulya mutaswala mubereeko ne ku mirimu nze nina saaluuni wadde saagala gyogera weeri ate nina na 2 olina saaluuni zo 2 wadde saagala zogera we ziri kale emu eri nansana emu erina weeri nanye bizinesi endala mpeza bu bizinesi obuwezi obuna ensi kukola ensi sikuleekaana kati ekireekaanya bakwezi kuba nti ayimiridde ka YouTube kamu kokka sika kucapa kikwezi nagwo mulimu kwezi alina amayumba ge yangamba alina amayumba ge gabapangisa yali ayagala kwana nambwayo yali anyonya kwana nambwayo naye bannange kwezi kati egyo emyaka gyakwesooka alina ennyumba n'afaanana bwaki n'ennyumba ze zabapangisa mpozi zino mama yingi ya pole wajye zino zimama yingi ya pole genda kukyaya abantu mamisi mwagenda kukyaya abantu mpozi zimama yingi ya pole wajye ez'emitwalo 5 3 ekitundu Kosovo gyeziri wali omulamu wange kansala zaamu akiika Kibuli mutajjaza eyo mulamu wange kansala zaamu nkwagala nnyo eyo gyeziri mutajjazi ennyumba 3 kitundu emitwalo 3 n'ekitundu nga weebaka Kosovo gyeziri mu Kimumbaasa ebwayise gyeziri waliyo kyebayita Mumbaasa gyeziri Kibuli mutajjazi gyeziri ekansanga eyo wansi nga ku Didizi waliyo akatoogo gyeziri kwezi yali agakubaganya enambwayo naye yasanga kali kalabufu ka kibuga yasanga mulabufu wa kibuga olidde ne kwezi kola serious note bw'oba tumanyi mawulire gyawo nkusomese nja kusomeseza bwereere bw'oba tumanyi teri kusasula ekikulu nja kusomeseza bwereere bw'oba tumanyi YouTube gyawo nkusomese bwe bakola amawulire nange guno omukutu saagalako ba Bobi Wine bokka njagalako endowooza enjala guno omukutu gwo sigwagalako ba Bobi Wine bokka njagalako aba CP bajje
abapolitiko limbo bajje guno omukutu gwo sigwagalako baffe ba Bobi Wine fekka n'abantu abalala ab'enjawulo kuva bibina ebyenjawulo bajje bakubaganye endowooza zaabwe bakubaganye endowooza zaabwe era mbaagala nnyo ojja okoleyo ne pano wano wabeerewo owa Bobi Wine Pastor Nagize John naye tumuleeta atule wano owamuwoozi wabeerewo owa Mwami Museveni waliwo muzeeyi tova ku maini Bigiro tumuleeta atule wano against Bobi Wine nawe tukuleete nawe obeere wali by the way tugenda kugikola pane eyo bannange katukirowoozeeko tulina obwongo nze njagala bajje njagala pano ogikolenga wano wabeerewo owa Piraawo pasita gwogambye owa Muwoozi so wa Piero yo kale byonna Pastor John Ndagize byonna kyekimu wabeerewo owa muzeeyi tova ku maini tulina yajati Namyalo oyinza omuleeta oba nakusindikira omuntu noleetero n'abataagala NUP Munyagwa ajje ate yenna bwino atali mulungi ajje musesebule face ku face katubalirize sho lunaku olwaleero ebigambo lirubadde mukambwe nnyo simanyi lirubadde mukambwe nnyo obusungu busuuse kendeza ku busungu Mami Isima swagu nakaye kati ndi New Isima Lubega abantu bakagadde ako New Isima Lubega ndi New Isima Lubega bane nakaye n'omwana w'emagere teri kusaaga sikyali kusaaga bino bya ddala sikyali kusaaga sikyagala nseko sikyagala kumwenyereketa tuli mu struggle bane tujja kuseka nga tuwangudde tujja kusaaga nga tuwangudde tujja kumwenya nga tuwangudde tujja kwana nga tuwangudde sikyagala nakwana okwana wakuvaako sikyagala nakwana tweyanzege katubagaliza akaseera akalungi endongo ya Palaso naba yeeyitawo katu mweraba tulabagane